Hello. Hello. Mr. Mickey. Wanjisebo. Ogamba otya ssebo? Bulagissebo. Oyogerako ne mukulu wa ambassador wano ku Radio Buddu. Yesebo. Tusanyusa okuwulizaako Yesebo. nga tulina ensonga zitwadde twagala kwogeramuko kati n'oluvannyuma lw'abawagizi beene Masaka okwebuuza akayimba akazuwena. Yesebo. Ne bagamba akayimba kakuta omubabiro naye akayimba mbu wafunye olukusa kubanga abantu challenge ate zisusse. Bongeze kukola challenge ndala. Bwe kaba kabanyumidde bongeze kukola challenge ndala. Yes sir. Yeah man. Abantu anti babadde mu comment beebuuza naye omukulu yayagadde okusoomooza omukulu oba kubanga Vixen omukyala bagambye nti oba ekifaananyi waddidde copy and paste waddidde ekifaananyi ky'omukyala ng'amufaanana ye kennyini nyini. Yafaana nani? Zuwena. Nze gwe nayimbako Zuwena mumumanyi. Nanti ffenna kye twebuuza. Gwe nayimbako kisuubira nti mumumanyi n'omumanya. Olimba. Okimanyi nti abantu abali eno bagamba nti obadde oyimba ku mukulu owa big size. Mpozi nga ye yagadde muyimbeko. Mbere nga nayimbye ku ye naye bw'aba tayagadde buli omu asobola okugamba nti nayimbye ku ye. Okay. Kubanga abakazi abeeyisa bwe batyo bangi. Nze just nabuddeyo kubeera representative kuvaayo kwogerako. Okay. Naye nga abakazi abeeyisa bwe batyo bangi kati simanyi owe bw'aba bwe yeeyisa simanyi kubanga nze sibeerayo naye nze gwe nayimbyeko yaneeyisizaako bw'ati. Kya recently oba just kyaliko emabega naye ng'okyanoonya engeri gy'okireetamu nga kikyagiza. Kyaliko emabega era bwe nawulira akayimba ka Jjajja Ragadi ne musaba ne mugamba bannange akayimba kano nakafiringa luli edda nakamuweereza nka buweereza nno naye kaakati ne ŋŋamba lwaki sifuna lo ne mbiyimbira ddala. Akati ye eyakikuyisaamu message yamutuuseeko. Tesobola kubanga kyenamutuukako. Eso. Okay, omwaka guno ennyimba nnyingi otukubye waliwo n'oluyimba olw'ennono lwatukubye ng'oyimba ku Kabaka. Era abantu beebuuziza nti Eddie Master Sulubada nti eno idea yagiggyeewa. Ebeera vibe. Buli kaseera ebeera vibe n'ogamba kwegamba mwoyo nakugira nti kino kiyimbeko bwe kiti kino kiyimbeko bwe kiti. Okay. Yeah. So fa 2025 tekutute bubi. Kubanga tulaba endongo ebyaddala ate twalabye n'okulaba nti nozoowa abantu omukisa like ne mukola nabo kolabo. Waliwo omwana mulenzi bamuyita Audio Vibes, waliwo omulenzi bamuyita Jami Culture, abantu ng'abo. Munnange tuli kando tulina kukuma kando ndala tusobole okulekawo ekitangaala ekinene. Kuba abantu abamu bagenda ne bagamba nti aba bayimbi banene tebatuukikako beeraga batusaba ssente tuba tubasabye kolabo kubanga nze example y'abantu ng'aba babiri nti balina talent naye tebalina ssente naye nga ggwe Mickey Wine wavuddeyo n'okubanga nti osobola okukwatagana nabo ate ne mugyayo ekintu ekirungi. Okay. Abawagizi oba abawuliriza Radio Buddu bugambo ki bwoyinza okubawa nga tumaliriza muganda wange? Baagala nnyo mwenna abawuliriza Radio Buddu mwebale kunjagala muli baakabi nnyo. Mwe munfudde abaakabi mwe munfudde owakabi era singa simmwe singa siri kyendi so tukipinge positive mind twongere maaso kola ebyakabi ffenna tulina kukwatiza wamu. Nze sijja kulekera oba kuba miziki gibazimba ate egyakabi. Kano akatalekeka buli mwaka ensangi zino omanyi ogendako ebweru n'obakuba guno omwaka tulinayooko katuwa. Nina tour mu October, European tour.
era tugenda ne His Excellency oba ku luno tugenda fekka? Ku luno Edmonton ya representing His Excellency najja kuba ina gyalumba nga bulijjo nange najja ngenda okubanga nnumba nga bulijjo. Okay. Man. Kale Master tukwagaliza ate olugendo olulungi ate n'engulika ey'akabi. Nenga yezuwe nali mu mbeera ki? Muganda wange byonna ye biri katubirinde gye binaggwera. Kubanga nali nayagala dde okukayimba nga zuweno yandyezange kakati paka wenatuuka neŋŋamba ne lwaki simba kakati buli omu ayinza okuba aliyo ng'alinayo kazuwena ke abawala balinayo buzuwena byabwe ebirenzi nga bibalidde gundi naye kakati naye Uncle Mickey omuntu gwe nayimbyeko nze mumanyi it was a true story. Edda nga yetayagala Mickey Wine wabula yetayagala mukwaya wabula yagala Mickey Wine. Naye ife tuli eno twebuuza bangi zi comment zeebuuza ngamba naye ng'omwana ono ng'afaanana ng'omukyala w'ekiwaatulo ono. Abantu bafaanagana naye okufaanana si Luganda. Okay, kale katujje tukyalindira awo tetulina ttabu ate oba bw'otugambye ssebo. Kale blood. Amiina.